الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد nga bulijjo abampuliriza abaami n'abakyala ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu n'enzikiriza endala mu bitiibwa byammwe assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sir. Nga bulijjo era nga omwanjuzi bwana Amiri bw'oyogedde, omusomo guno gukwatagana ku maali y'omugenzi. Yes, sir. Naye olw'okuba nti agusomesa ye qaadi, Yes, sir. omukisa ogwo twagufuna okubeera nti tusooka ne twogerako katono ku bikwatagana ku current affairs eziba ziriwo mu Uganda Muslim Council. Yes, sir. Nja kusooka kwebaza abo bonna abaali erupada ku lw'omukaaga olwayita nga tuggulawo oba nga tutandika nga His Eminence Mufti wa Uganda asimba ejjinja ery'ekitebe ekya Eastern Region. Yes, sir. Era y'ensonga eyatulemesa okubeera nti sitwali wano kubanga era ngaffe abateesiteesi twavaayo ng'obudde bugenzi. Nze kama kwogera nze nali mpeereddwa omulimu gw'ekidaala, kale nga nteekwa kuba nga waliwo bye ndeka nga bitereddemu ndyoke mpumule. Nga bw'omanyi nti abantu babeera ku mukolo, engeri gye bawulirizaamu ebigambo eyinza okwawukana. Bawulira ekigambo kye kimu naye mu kubitegeera ne babeera nga sibakitegedde bulungi. Kubanga osoose n'ogamba nti His Eminence yayongera ku ddoboozi. Sibagamba nti yayongera ku ddoboozi, bagamba nti yakangula ku ddoboozi. Era eyo yenkola ey'omuntu alina abantu be. Olina kukangula ku ddoboozi singa nga wabaawo ensonga ey'amakulu gye weetaaga abantu babakole ki, babeere nga bagitwala nga nsonga nkulu. N'olwekyo oba muyita wolokoso agamba nti yali alina baatagiti nga baayagala okugoba. Oyo wolokoso yali talina baatagiti nga kugoba, wabula yali akangula ku ddoboozi abantu be bakole ki, babeere nti ensonga gye tuliko bagitwala nga nsonga ki, bagitwala nga nsonga nkulu. Nsonga nkulu. Naye sikyali sikiraga nti waliwo His Eminence gwatagira ki, gwatayagala. His Eminence abantu be bonna abaagala, okuggyako nti kye yali ayogera kwegamba ng'okiraba kiri lwatu nti ku mulundi guno bwe twali nga tulonda, mu kufoomu kwaliko ekigamba nti tubuulireko by'ogenda okukolera obusiraamu gwe gwe bagenda okulonda. Era abamu ne bajjuza ngenda kukola kino ngenda kukola kino. Naye nga wadde ng'ekyo baakijjuza, omuntu olina okumanya nti bw'omanya nti bagenda kukulonda ku muzikiti, wajja kubaawo okulonda ku ttwale, wajja kubaawo okulonda ku disitulikiti, kiba kitegeeza nti oyingidde ku kigaali. Gwe kennyini oba omaze okukakasa nti waliwo ekigaali ky'oyingiddeko n'ofunako obuvunaanyizibwa. N'olwekyo ffe twagamba nti kubanga okuggulawo ekitebe twafuna ekiragiro naye nga kyali kya biseera bitono, myezi ng'ebiri emabegako. Naye His Eminence n'agamba naye tutandike. Tetugamba kale bwe kuba kutandika katugire ki, katutandike. Yensonga lwaki twagamba nti bwe tuba tutandika situjja kutawaanya basiraamu bonna. Ne tufulumya sekula zaffe nga tugamba nti His Eminence bw'aba nga aleese ekirowoozo nti buli muzikiti gutoole emitwalo 10, ng'ate nga buli muzikiti guliko abantu 9. Lwaki abantu 9 si be batoola emitwalo egyo 10? Bano abasiraamu 300,000 abali mu muzikiti be baalonda, lwaki 9 si beeyimirira nsonga eyo?
ffe ne tuwa ekirowoozo naddala wano mu district eyaki ya Eastern. Era nze mu kusooka nali nsabye emitwalo 9 wadde nga mukama wange yaŋŋamba 10. Nagamba nti kati munsololeze omwendo ogwo buli mukozi genda gwonoonya abasiraamu bw'oba ofunyeyo abasiraamu 10 nga bakuwa 10 nga gwowezeriyo ng'oleeta. Olaba nti ekintu kyali kyangu nnyo eri abakozi ba Uganda Muslim Council. Naye ate omukulu we yagendanga alondoola ekirabika nti waaliwo abaali balabanga ekyo kibagira kibazibuwalira. Kyava agamba nti kaakati omuntu atasobole kuleeta gwe atasobola kumobilizinga 1,000 onookulembera otya abantu ku muzikiti. Onookulembera otya abantu ku muzikiti. Ekyo His Eminence kiyali ategeeza. Anti era nabo basigala bakyakangula ku ddoboozi. Gwe twalanze kyenkugamba nti basigala bakyakangula ku ddoboozi nti bakaali mwegendereze. Kuba nawe okiraba Amiri, omuzikiti singa nga guba sigusobola kumobilizinga 10,000 mu myezi 2 ejjuma 4 kati ogwo guba muzikiti gwina kuvaawo mwigate ku mulala. Kubanga His Eminence Regional Kali yagamba nti we have 1,000 and something most gazetted mosque. Naye ng'ate ffe tulina ekizibu wano mu Uganda Muslim Council oba wano mu Uganda omuzikiti oguba gazetted gulina condition ki? Ekyo nga nze nga Kali era nga member General Assembly era ngenda kukitwalawa mu General Assembly tudigazetinge emizikiti. Kubanga Imam Shafi'i radiyallahu anhu bwe yalinga agazetinga emizikiti era ojja kusingana mu bitabo bye yagamba nti omuzikiti ogusaala ejjuma gusaana okubeera n'abataka 40 okusaala ejjuma. Emizikiti egy'ejjuma siginaako mutawaana egy'ejjama wadde nigibeera wamu myemeka, naye ng'omuzikiti ogw'ejjuma yagamba nti gulina kubeera filkariya awali trading center ate nga gulina abasaaze baagwo ab'enkalakkalira abataka si batuuze si batambuze 40. Kati singa tugendera ku ngeri amadhibu agaffe ga Imam Shafi'i gye gazetingamu omuzikiti tulaba nti kiba kyakusaalirwa nnyo okubeera nti omuzikiti gulimu abantu 8 ate ne gugamba nti gusaala ejjuma. Kubanga kiba kitegeeza nti sigujja kusobola kutambuza mirimu gya bukulembeze mu ggwanga. N'olwekyo ensonga eyo wadde yalabika eyali yakibwatukira naye erina kikulu nnyo kyeyazuukusizza ekikyetaagisa okubeera nti kitunulwamu. Kubanga mu butuufu omuzikiti ogulimu abasiraamu 12 gujja kusobola okulabirira imaamu? Gunaamulabirira gutya? Ye bwe babanga si bataka nga bazimbye awo omuzikiti gw'abatuuze oli amalawo emyaka 2 n'avaawo n'agenda, olwo n'amalawo omwaka gumu n'amalawo 10 n'agenda, imaamu oyo anaaba ayimirirawo atya? Ensonga lwaki olaba nti baimaamu biseera wonna baba mu buzibu. Kubanga sisitimu y'okugazeetinga emizikiti kiyali nnambifu bulungi. Kubanga bw'oba tufunuulidde engeri emizikiti gyansaanidde okubeera osingana ngeri n'omuzikiti ogusaaza ejjuma naye nga n'omuzikiti gwennyini abantu 40 sibasobola gutuulamu. Omuzikiti gusaala ejjuma naye nga gujjula n'abantu 20. Kati awo olaba nti kale ekyo tujja kukisomesa era kijja kutereera. Ensonga ya fatwa nti lwaki abasiraamu lwaki ensonga y'ebintu ennyonnyoka ebizuule mu ddiini. Ensonga eyo ngazi
si ensonga gy'oyinza okwogerako omulundi ogumu nekola ki abantu baba nga bagitegedde wabula ekizibu kiri luddawa kekubeera nti wano mu Uganda buli omu bw'amala okusoma alaba nti alina obusobozi obukola fatwa ate buli omu alaba nti alina obusobozi obusobola okulagira abantu baimplementinge kya fatwa kyegambye ebyo bwe buzibu bwe tulina wano mu Uganda ekitali kituufu mufu abasiraamu fatwa ekolebwa nani ne mufti mufti bw'amala okufulumya fatwa agikwasa bakadhi bakadhi ne balyoka balagirira abantu engeri y'okugiimplementingamu tuva olaba nti ebiseera ebisinga abamanyi bagamba nti bw'obeera kadhi tuwa fatwa bw'obeera kadhi siweetantala kuwa fatwa lwaki kubanga kadhi leero ekiragiro oyinza okukikyusa okusinziira ku mateeka agakufuga ku mbeera noba nti fatwa ku luli yali egamba kirala ate ku luli noba nti ate okoze kirala kisoboka okusinziira kuki ku mbeera kale bagamba nti gwe kadhi beerawo okulamula bulamuzi oli bwakubuuza nti naye ate kino nga wakiramudde bwoti omunyonyole kwosinzidde so sikukola fatwa kuba onookola fatwa wandiramula ate ekyawukana ne fatwa gyewawa nogira ki okujjako nti kino ekya Sheikh Ashraf bazanya nengo ekyo kyobo bwe twandigambye nti tubiyita butinko obutinko bwa maseeka bwe balina nga boogera mu bawagizi baabwe mu nsonga ezitali zimu kubanga yagamba omuntu okulaba nti wana asobola okukola ki kubanga ekyo Sheikh Ashraf kye yayogera abasiraamu kye boogerako nze nange naliwo twali ku mawulidi n'agamba nti tulina kusaalira nabbi era nze mbagambye musaalire nabbi Allah bw'ali babuuza ku lunaku lw'enkomerero nti lwaki mwasaalira nabbi nga mugamba nti Ashraf yatugamba kati nze Allah bw'alibanga ambonereza mugambe kale mbonereza kubanga nalagira abantu okusaalira nabbi ati bwe yayogera naye statement eyo teri kintu kitali kirungi kukyetantala nga kigambo okuwolereza mwalimu okugamba nti agenda kuwolereza kiringa oli bw'anaagamba nti nze mmaze okusomesa abantu bange essala musaale nga bwe nabasomesezza simukyusaamu era esswala erisiŋŋaanibwa ng'eriko akamogo nga yawukanye kusaalira kwange nga bwe ndabagalagiridde mungu mulifaalinga gyendi nze munyonyole awo yakole ekintu ekitasoboka ku lunaku lw'enkomerero kubanga ku lunaku lw'enkomerero teri agenda kwetantala kuwolereza munne nga nabbi tannaba kukola ki kuwolereza ate kasitaliwolereza n'otakwatagana na byagamba nibwolibanga owolereza katonda nolibanga oli mu chain ewolereza katonda agenda kugaana kubanga ku lunaku lw'enkomerero tulibeera mu buzibu bw'amaanyi buli kimu omusana guli ku mita nga 7 tutandika okugenda tugende eri Adamu gwe jjajja w'abantu tuwolereze katonda asaliwo ekyokukola Adamu agambe nti ndi ku lwange mugende eri Nuhu tugende eri Nuhu agambe banange ndi ku lwange mugende eri ani Ibrahimu nti ndi ku lwange mugende eri Musa ndi ku lwange mugende eri Isa ndi ku lwange kati Isa yalibaga ndi mpozi mugezeeko ewaani ewa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam olwo nabbi alyoka atandika okukola ki afueyo akireki abeere nti atandika okuwolereza nolwekyo ebintu byokugamba nti bwe bali babuuza mugamba nze si byantu byakuba nti buli muntu yekakasanga naye nga si bintu byagamba
andi wadde obeera ku mazima kate olowooza buli abeera ku mazima agenda kuwolereza alibeera mu kutya okutusanga nabbi agize eki naye nabbi agamba nti bw'aliraajanira Allah n'amugamba nti abantu bange amugambe nti bajjeemu aliba abajjamu abalala babakwate babaze emabega agambe naye ate bano bange gambye nti abo bebakola nga toliiwo tobimanyi bo baleke kitegeeza nti ne nabbi bw'aliwolereza ate waliwo be balimuggyako n'olwekyo ekigambo ekyo sheekh ye yakyogera yamanyi nga bwe yeekakasa naye nga obwino ogufe gwe tulina alaga nti alinga eyeetantala ekitiibwa ekitali kikye nti nze Allah ndimugamba ekintu ekyokubiri abantu sibaawulirawo bantu we baawukanira mu kigambo kusaalira nabbi abantu baawukana mu kiteri yali aganye okusaalira nabbi ani tojja kumusiŋŋaana taliiwo era nze sirinaba kulabako muntu agamba nti okusaalira nabbi sikiriiwo wabula baawukana mu ngeri gye bamusaaliramu n'ebiseera bye bamusaaliramu nawo gy'asaalira kikyokka kye baawukanamu naye osiŋŋaana omuntu agamba nti abo sibasaalira nabbi owulidde oba olina agamba nti okusaalira nabbi kuli bidya mu ngeri ki kati ngaekyokulabirako nabbi sallallahu alaihi wasallama ebyafaayo bigamba nti yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu mu mbala y'ekisiraamu munjala y'ekisiraamu naye omuntu tasobola kati kusoma mawulidi aba agasoma kati lwaki asoma kati lwaki ennaku 12 zimuyitako ate n'asoma kitegeeza nti ekintu ky'okusaalira nabbi ekyo kiri ki era kye baawukanamu kwe kuteekawo n'ogamba nti alina kusaalirwa nga 12 kati ekyo abasinga kibagamba nti yabagambako nti musaalire nga 12 yabagamba nti musaalire ebiseera byonna nge nali lumu nsoma ekitabo bakiyita rahiki bakiyita nadharat an-naim ekitabo ekyo kinene kirina emijalladi 10 ate nga minene kyawandiikibwa ne masheekha oba nga 10 balamba naye kyagenda kitekulamu emiteeko ebifo ebirimu okusaalira nabbi nga biwerera ki biweredde ebifo 20 ebifo ebirimu okusaalira ki okusaalira nabbi bifo ebyo mulimu ebiri sunna mulimu ebiri faradha kati nga musala mulimu bingi biranga 20 bw'obisoma olaba nga osiŋŋaana nga teri buli akozesaako ensaala ya nabbi ekimu mu bifo ebyo aba tawakanya kusaalira nabbi n'olwekyo ekikulu wano kiri nti fatwa yandibadde ng'erekerwa his eminence mufti wa Uganda n'olukiiko lwe ate okuimplementinga fatwa ezo abantu bandibadde bakirekera bakaali yensomesa ennungi ey'obusiraamu omwana ow'obuwala akondowooza tukatematememu mpola okusookera ddala omwana ow'obuwala ng'ali omu ku kitaawe oba ku maama we kyekimu ku bintu bye twayogerako nga tutandika omusomo guno mu wasiya kubanga omu ku basahaba ye yali yeebuuza ku nabbi nti nze nina omwana omu yekka omuwala emaali yange yonna ngigabe nabbi n'agamba nedda n'agamba nti ngabeko kitundu n'agamba nti nedda n'amugamba nti ngabeko kimu kyakusatu n'agamba nti naye n'ekimu kyakusatu kinene emaali eyo wandibadde nga wadde oba ofudde togiraama gireke esigale nga ya muwalawo
kitegeeza nti omuwala bw'aba ali omu asika emaali yaani asika emaali ya kitaawe. Tujja kukinnyonnyola mu maaso awo nti waliwo waasikira ekitundu singa ng'aliko n'abantu abalala waliwo waasikira ki waasikira ekitundu kuba tugenda kunnyonnyolera mu ngeri abaana abawala gye bagira ki gye basikamu. Abaana baganda be abamaama we era nakyo tujja kukinnyonnyola bwe babeera nga baganda be bamaama we naye nga si bataata we sibasika bo sibajja sibalina we bajjira muki mukusika wabula ate ne maama we nga bwe kyogedde wano wammanga nti yali yavaayo ewaani naye tasika. Omwana ali omu kaagwi fe tufudde ku mwana oba ali omu wabula twogera ku busika. Ye bw'aba ali omu kati tayinza agamba nti kati kino ntemako kya maama wange ng'ate maama we yavaayo. Okuggyako bw'abanga waali aba alinawo omugabo gwe kuba omwana waali okiraba. Bw'abanga yali akyali ne taata we akyali muka taata we omugabo gwe guli gumanyiddwa naye bw'abanga yavaayo talina. Okuggyako ye ng'oli bw'ali maama we yagaba n'ekintu kye n'alyoka agabirako ani n'amugabirako naye si tteeka nti agire ki nti naye alina kufuna kuba awo maama we talinaawo ki talinaawo mugabo. Ne baganda be bali bennyini ye waddembe okubawaako ye so tokifuula laazima nti nga bwe bali baganda be abamaama we alina kukola ki balina okufuna. Okuggyako omuntu yandibadde asika ye kennyini ono omuwala bw'abanga eno ye ali omu baganda beeri babazaalayo abaganda be oba basatu oba bana n'okugenda waggulu oba wadde omu kati omuwala ono n'atazaala mwana n'afa ye kennyini nga yafudde si kitaawe n'aba nga tazadde mwana mu mbeera eyo nga bwe bali nti bano baganda be ku lwa maama we batwala 1/6 kubanga bali balala noono mulala naye bw'afa eno nga talinaawo mwana anaamusika amateeka gamuwaaki gabawa 1/6 ku maali ye esigadde ne gagiwa abantu abalala. Ndowooza busekishoni bwonna busatu oba buweddeyo oba waliwo kotannabagira tuyinza okukannyonnyola wallahu alam. Alhamdulillah tusimidde ddala mu kadde waffe kaadi ekintu kibadde kiriya and loud empozi ke neerabidde ku guudi esookedde ddala nyinza okukeerabira oluvannyuma lw'okusiiba bayimaamu bange ab'omu disitulikiti yange awo mba njogerera mu Bugisu abampuliriza kati basiima abampagira kubanga okusinziira ku lisiti era nze nasigala nkyali waggulu nga nze nkyasonzeeko akantu akanene newankubadde nga waaliwo embirigo ez'amaanyi era baatuwa nga 3 tubeere nga tugize eki nga tumaliriza naddala mpuliriza njagala approach ogitwaleyo yokka nti abakozi bo sheekh owetwale abakozi bo bagambe baleme kusumbwa abasiraamu wabula bo bennyini bajje muki mu nsawo yaabwe naye bw'olaba nti olemereddwa basiraamu bo be bakulonda genda olabeyo abasiraamu nga 5 bakuwe 2,200 gwe kennyini oyongereko 1,000 kubanga nze nali nsonyiwa abantu bange bagambye nti baleete 9 naye ate bakama bange bagambye tigirina kubeera 10 kitegeeza nti buli omu yali alina okuleeta 1,100 okiraba giwera emitwalo 10 abakozi abameka 9 nga twetaaga eziweza
emitwalo emeka, emitwalo 10. Okay. Basaba programu eyo batuwanga 3 tugezeeko akaseera akasigadde wadde katono ensonga eyo tugimalirize. Era nebaza n'abatandise okuva ku Saturday waliwo abagize eki emizikiti giwera kumpi nga gyenaakalabako giwera emizikiti nga 6 gyagize eki kyo gyagambye Mufti disikaali engeri ebiseera gye byali ebitono naye ffe twali tukuŋŋaanyiza ate tulekyala yafunye ekizibu kino era nze nsuubira nti emizikiti gyange gyonna mu Bugisu zijja kola ki kuba nze baneetaagako $30,200,000 naam tusimidde ddala Kadhi otukoze bulungi kubeera nti kadde n'oba nti ojja no sharinga n'otusomesa